Uganda nkwaniriza nnyo ku program City Buzz Sonsomone era nkwebaza nnyo byonna byokola nkwebaza ogula OTT ogula data ogula buli kimu n'osalawo nti gw'ojja kubeera ng'weekumira ku LMTV Uganda no sharing no liking buli kimu ekigwa ku LMTV Uganda gwe n'osalawo nti nki nina ogyekumirako era nina okusaka amawulire nga ngajje ku LMTV Uganda bannange amawulire tinamanyi nnyo ddala naye nga bannange mwasiibye mutya mmwe mwenna Yusufu omanyi n'okungamba bannange nze muntumireko mugambe bannange nze ndi eno omusama anaatera okutuuka Yusufu nkwesunze bannange nkwesunze abasama naye nga bannange gwonna ng'oli eyo omusama ng'oli mukyala omwami gwe bayita Sir Lawrence ali behind the camera oyo akwetaaga era agamba nti nno ye gyali ali musanyufu okubanga ojja kumusinkana gwe wenna amwetaaga ng'oli musama saagala abantu balala abula omusama ye ayagala basama era Sir Lawrence ali behind the camera agamba ajja kuyigiriza kamera kyonna ekyetaagisa byonna obumoji bonna okuzoominga zoom in zoom out byonna ajja bikuyigiriza bannange naye nga ali behind the camera ye Sir Lawrence ate abitematema ne bamuyitaani ne bamuyita Chucks ate ye abikutuusako screen ye ne bamuyita King himself King Montage naye nga program eno sigikola nze kambera mwana mwa Joe Mackenzie wamu ne munnange nange mwana muwala Queen Sylvia nanyini gomanyo ina akantu koyogedde akanseseza mwana mlesa Lawrence kano komugamye mbu asimanyi age ogenda kuba nga muzwiminga gundi inaenda utubani zoom in zoom out byonna aina kibozibozi kyampadde olunaku olwaleero nagamba ejjo bwe babadde wali eri ku Africana ebikazi yabadde mu bisama naye nga alina kamera n'asooka agizwiminga nga bw'oyogedde n'aseka bw'ati najambusa nange Lawrence ebyo byonna nagamba kati nange omwana ejjo yakyekoze nenga banange mugamba mutya groups ezijja banange sigenda kubanga ate njogera nnyo kubanga ebisinga the big size abyogedde nze nabagamba nze ndi small bwe butyo we bitambula naye nga ngenda kubanga ntandikira te wa David Lutalo banange mugulike ye wa David Lutalo mwebale kukikuba mwebale kunyumirwa mwekoze ebintu nga dene mwana mlesa Lawrence atenga achachikuba ino genda kembara ino kudda keri abana beruwero bayimba lokwanta wabu balwawo okukiriza naye nga bakola ki bayimba naye nga bannange ekyabadde ku Africana bannange yakubya Africana najabuluzaamu wakati yajabuluzaamu wakati era sawa zino bwotuuka ku Africana era ogenda okulaba nga mulimu enjatika yayatiseemu bwetikateyike obadda tumina tuna abanange tufudde egenda kutukuba abantu bale mama nabisere oba bannange ekyabadde eri mama nabisunsa mama bidodo bannange ekyabadde eri busire Queen basire King sire jajja sire mama sire tata banange abazeyi abampi abawanvu abatono banange nalabye banyigidde David Lutalo ku stage n'engamba ekitiko n'engamba nze omwana omuto bagenda kunnyono n'akyali virgin n'engamba ne bamusemene nga mwana mlenze naye bayakakasiza nti bannange ye mu kintu kya live band mu basajja ye number 1 obwedda ayimba ng'oyinza okugamba ali ku CD naye ng'ali ku band bannange yakubye ekintu n'akyabuluzaamu bannange ye lwaki neeyogerera kamba we namwe mulabe ekyabadde ku Africana mwana mlenze David Lutalo ng'akyekola Let's go.
LMTV. Let's go fast.